wagwa amabeere go gabunduka amabeere go igwe okulisitulamu ng'eryange oyina sooka ddikuba ku mugongo tomanyi ensonga lwaki amabeere go gwagwa wayonsa nnyo abaana ne bagaleegula ne bagajja mu shepu ne gagwa oba abasajja okuganuunirira ennyo ogasikasika ennyo kyekigaleetera okugwa. Olunaku lwaleero tugenda kwogera kwotya bw'olina okufaamingamu amabeere go ne gasituka n'obeera n'amabeere agatudde obulungi ku kifuba nga woolaba lino eryange. Nze siri mukazi muleezi era sireega amabeere gange gatudde ku kifuba lwansonga nti nga kozesa exercise lwansonga nti nina ebintu bye ngateekako ebigaleetera okubanga gali farmed ebigaleetera obutakkiriza kubeera nga gabunduka. Abantu abangi balowooza nti bw'ozaala kye kirina okusuula amabeere go. Nedda, bintu bingi nnyo ebisuula amabeere g'abaana abawala ng'ekyokuzaala tekiriimu n'ekyokuyonsa nga tekiriimu, bye tugenda okutunulako ku lunaku olwaleero. Ky'olina okukola jangu obeere nga osubscribinga kweno YouTube channel yaffe. Ekigambo kibeera waawo subscribe n'akadde kabeera waawo waggulu kakonemu, ojja kuba ofuna message buli we tuteekayo vidiyo empya. Abaana abawala abaagwa amabeere, gwenga amabeere agago tosobola naddibuusabuusaamu nga woolaba lyange. Muganda wange nzize inkuyambe, nzize injogereko naawe tulabe otya bw'osobola okuddamu okweyagala, tulabe otya bw'osobola okubeerako n'ebbeere eriyimuse nga liviira ddala eno. Omanyi ebbeere bwe liba ligudde kino kipaati kyeno tekibeerayo, kino kipaati kyeno tekibeerayo, liba terisobola kubeera nga lituula, liba ligwa bugwi ku mubiri. Baganda bange, eno video engikoledde mmwe olunaku olwaleero. Amanya yenze Shila Adita az'okubeera nga mbaweereza, ate ng'eno munnange kwenkolera program ye YouTube channel yaffe. Jangu obeere nga osubscribinga otwegatteko, yita ne banno obagambe bajje babeere nga batwegattako. Tuteekayo emisomo emirungi egiteesitaza muntu yenna. Tusomesa otya bw'olina okubeezawo obulamu bwo nga buli very healthy nga tokozeseza makerenda. Tusomesa tutya bw'osobola okukola ku lususu lwo n'oba ng'olabika bulungi ng'omwana omuwala, yadde ng'okola mu kiyumba osobola okulabika obulungi n'otafaanana mulimu gwo. Baganda bange, bw'obanga okoze ebintu bye ngenda okugamba wano wammanga, ffenna tuli bakyala, omanyi endabika y'abakyala bwe bulungi bwabwe. Munnange gwe otandika okuba nga teweefaako, muganda wange, ojja kuba nga tolabikira bantu balala bulungi. Ate ekirungi nti baganda baffe abali mu biyumba, munnange eno yessaawa gye muyina mweddaabulule, essaawa gye muyina okwekolaku, mubeere nga munyirira. Oddeyo ewaka ng'olabika bulungi, oddeyo ewaka ng'olina sikini ennungi, oddeyo ewaka ng'ebbeere already lyakomawo dda eryali ligweno ku mugongo, oddeyo ewaka ng'olina omubiri oguli very healthy nga woolaba guno ogwange nze sitaddemu filters naye ndabika bulungi. Ne bw'oba ondabyeko maaso ku maaso ndabika bulungi, ndi mukyala mulungi lwansonga nze nategeera biki bye nnina okuliisa omubiri gwange, biki bye nnina okugufiidinga. Baganda bange, nga tutandika video yaffe, njagala obeereyo ne kano akantu. Buli mukyala olina okubeerayo ne kano akantu, either olina okubeera ne cocoa butter oba shea butter. Kigenda kuyamba kutugenda tabula home remedies zaffe, ebintu ebiri nakyo ebisobola okutuyambako okubanga tufaaminga gano amabeere okubanga gakomawo gabeere nga gayimuse bulungi nnyo. Ekyo ogenda kunfunirayo amagi. Amagi ago malungi nnyo mu kusitula, muganda wange, amabeere. Ky'olina okukola okwata akantu ko nga kaneeno, n'okwata ejjiiryo n'olikuba n'oliyiwamu n'olitabula bulungi. Twetaaga ekyo, twetaaga yooko eyo. Bw'omala odditabula bulungi nnyo, kwatamu mu by'otabudde osiige ku mabeere kuno, otandike okumasaaginga nga bw'oyambusa amabeere, masaaginga ng'ozza waggulu. Ebbeere lyo litandike kino ekinyama kisooke kyesike disike eno n'eno, wabeere nga weesika ebbeere lyo libeere bwe liti. So baganda bange, amagi ago gakola bulungi nnyo kukuzza amabeere waggulu, kukuzza amabeere agabadde gaagwa. Ekintu ekirala ky'olina okukola gwe muganda wange eyagwa amabeere, weetaagayo kashiya bata oba kakoko bata kakubeere kumpi. Koko bata ono bamukola mu bimera ebyaffe ebya bulijjo. Igwe bw'omukwata n'omukwatamu bw'oti ng'owange ono bw'omulaba, n'oteeka
ku ngalo zo bwoti n'otandika okumasajinga amabeere ng'ogazza eno waggulu masajinga ngozza waggulu tomasajinga ngozza wansi wozza wansi muganda wange oba olituma kugwa masajinga ng'ositula eno nga bw'oyambusa eno okwate muneeno bwoti otandike okumasajinga eno pati yonna eyagwa muganda wange omubiri ogwo gusobole okubanga gwefaaminga bulungi nnyo. Ekintu ekirala kyolina okukola muganda wange gwe eyagwa amabeere gasobole okudda olive oil woba omuyina ewaka ewa mukamaawo toswala kwata olive oil obeere nga oteeka mu kasepikiko oteeke ku kyoto omubugumyeko bw'omala okumubugumyako muteeke mu kantuko akalungi ka konteyina genda mu kiyigo ojjamu blouse otandike okubanga omasajinga amabeere gayite eno yonna gakuŋŋaanye gaveeyo kuŋŋaanya ebbeere eno yonna gye lyagwa oligyeyo oliteeke waneeno otandike okusika waggulu nga bw'omasajinga ozza waggulu baganda bange ebbeere mu mwezi gumu ligenda kubanga litandise okuba ng'erya adita ligenda kutandika okuyimirira ng'erya adita. Ekirala muganda wange ky'olina okukola gwe eyagwa amabeere kola nnyo exercise ekifuba kyo kikozese exercise woba oli mwana wa buwala buli ku makya akeera obeere ng'okola bwoti amabeere ganyigisika ennyama eri eno osike n'ennyama ey'eno ogibumbe bwoti gy'okoma okukola kano akantu n'okakola n'okolayo lutuzo nga 30 oba osika omubiri ogugenda eno mu mugongo ogw'eno sayidi omubiri ogw'omuno mu nkwawakwawa muneeno oba ogusika kudda eno ate oba oleeze muno mwonna masozi zonna ozireeze ate n'omala n'ozizza n'ofundikira amabeere gajja kuba tegakula nga gadda mu nkwawa gajja kuba gakula nga bwe gadda wano bwoti. Ekirala abaana abawala kyemwerabira ekisinga osuula ennyo amabeere bwe buleega bwe mwambala abaana abawala twalayo obudde obeere free ekifuba kyo okite kisaaginge ogambe nti kati ngenda kumala omwezi gumu sambadde kaleega ngenda kumala emyezi 6 nga sambadde kaleega gy'okoma obutayambala kaleega ebbeere oba oli wadde ebbeetu okwetaayaaya okufuna fresh air obuleega buneeno jjukira bubeeramu akuuma gy'okoma okuteeka wano akuuma kaba kaliriita buyisi kukola ki kugwa so munange n'obuleega n'obwo bukola kyamaanyi okubanga butwonoonera emibiri gyaffe gwe kola ebyo byenkugambye mu mwezi gumu oba mu myezi nga 8 ejijja maaso mugana wange ekifuba kyo kigenda kuba kizzeewo amabeere go gagenda kuba gakomyewo ng'olabika bulungi nga omukyala ky'olina okukola jangu obeere nga osubscribingako no YouTube channel yaffe okwate ku kadde akabeerawo waggulu eyo no notification buli tuteeka video bagenda kubanga bakuwa message mbagala nnyo.